bino ebyokujweteka emisango eno gavumenti bwebikola nyiiga nnyo era si byetaaga gavumenti eno ebikole because yarwanyisa byabatuukako Salim Saleh yali muroto mu barakisi kati ne bamwaleejingako omusango nti yabba sweta kizino zetwambala ezaffe mukomera bamukuumire eyo tadda mu nsiko singa si Katumba Wamala twali tugenda kumaliriza wano ng'ali munda Katumba Wamala yayamba Saleh yagendayo ng'akola mu transport ey'amagye ne bamweyimirira ne bamugjayo ne bakonvinsinga magistrate bamaze kumusengula kumujja mu barracks bamuhandinze over civilian bapanga civilian gwatalabangako omuntu n'amuwako obujuzi nti ono yabba esweta nga sweta yekutwaza mukomera omwamagye officer Salim Saleh yali lieutenant officer commission ndikubba esweta baabagala bakwembalasinge bakoleki ogwewo sebo mu prison bogenda mu prison y'emoro Salim Saleh ayina y'enamba ey'obusibe naye nga ki sweta bagiyiya kyova olaba bwendaba nga Kayinda Otafiira ono minisita internal affairs poliisi ekujjanyiza n'asirika njagala njabika enfenveewo ye kyamugjayo kyeki ekyamugja Luhinda si byebyo bamuwayiza naye bamuteekako emisango kitegeeza akalulu wekaggwa twatambula mukko twatambula mukko ne tulyalyako twatambula mukko kyokka awo ne batwefuula ne bagamba muyoola abo mubakwati nze kugenda kuva mu Republic House kati abaluwa yampa ebbaluwa nti mbivuddemu nti nze ekyali kinnuma n'amagye sigaagala kulwanyisa Amini nemujjawo kati luwedde nzizeeyo mu civilian life kati abaluwa yali chief political commissar wa UNLF yampa ebbaluwa n'empeta ng'abivuddemu okiraba kati awo abasajja ne batutaayiza tugende nga olwobedde mugenze kubanga ekibatwali Tanzania mwagamba Amini tajja tufuga teri akulimba Amini bwe yamala okukwata barwa olutalo lwa Amini n'Obote lwali lwa byanfuna gold kati bwe gold bwe banyakulanyakulamu ne bazirya ne beekyanga kati Obote na yeta Army Council kati Defense Council neeragira yali 7 kati neeragira Amini akwatibwe ne babuuza atya ne bagamba Amini engeri gyali Army Commander kumukwata obulungi kamuyite mulimbe mugambe nti gwe neesige nnyo nkiikirira Egypt kati Amini yali ayagala nnyo obusiraamu n'awoyawooya Obote nti njagala kuyitirako Saudi ndabe kumulangira we Saudi n'agamba naye nkukkiriza yitirayo omale ogenda onkiikirira Egypt odde Obote yafuga ye president Amini Army Commander n'agenda ne bamuwa na delegation kati bwagenda Ofumbi Defense Secretary n'amukubira esimu n'amugamba kakutande okomewo ku lunaku luli bakukima kati Amini n'erija yakiikirira Obote yatuukayo n'abayiiya ne balaba atuuse n'akomawo n'omukolo teyagugendamu kati bano bamusuubira lunaku lulala n'ayingira lulala kati bw'ayingira Obote n'alekawo order ng'agenze Singapore yali ageze mu lukukuŋŋaana lwa mawanga agafugibwako Bungereza kati n'agamba nze ngenze kyokka ekisiraani kino mumunteere ku miguwa Obote ne bamutemyaku nti oli waakuteekebwawa kati naye kwe kuwamba Amini bw'awamba yakola statement ye yagenda mukomera bonna n'abamalayo nerisigala nga kkalu n'abata kati n'akola statement nti nze problemu yange abadaani Obote abasigadde buli omu adde ku mulimo gwe Henry Lukyemba yakomawo ye yali PPS era n'abukakalubya
n'abalala be yakomawo nabo kyokka ffe n'atulowoozaamu olaba abazungu balina kye bayita suspicion okuteebereza okyo kintu kibi nnyo omuntu osobola kumuteebereza kyatali ffe yatulowoozaamu kuba abayeekera mwaba Fronasa obadde Fronasa yali yatandika yali weeri kati bw'atulowoozaamu kuba abayeekera yali akozesa ekigambo kye bandit kati ne batuula ne bagamba buli bandit yenna avunaanibwe kati naffe ne tugamba tuliinyeyo atutwale tetujja kugiriinya nemugende Tanzania tubeere Tanzania kati bwawera kyova olaba nze zino tuyita kankaddemu yadde tokambuuziza sisaagalira ddala zino ezamuhoozi zireeta bizibu singa Amini yasirika nakati singa waali yes bwawera nti Uganda moto nti yagamba nti Uganda muliro ejja kulumba Tanzania ejjookye Uganda moto yayimirira wali Mutukula n'asirika n'abasirikale nga waliyo n'abeewaffe Bernard Lwehururu eyabakomandi nga ava mu disitulikiti yange eyagula Tambalala kyokka kati zaayawukana yaali Ibanda nze ndi Mwisinjo kati bananuka nga yakamandinga Bernard Lwehururu ava Kabale yakamandinga mwagende Tanzania twaweta dda kati ye ne bayingira munda mu Kagera silent kye bagiyitira silent teyalina mutawaana e Tanzania ne bawanantulayo n'ebendera ya Tanzania ne ya pate ya Nyerere ya Chama cha Mapinduzi ne bagikwasa Amini n'agamba tumaze Uganda moto n'ayogera mu Luswahili n'agamba abo tugenda kupalya nga bali ebinyeebwa kati Nyerere n'agamba omusajja ono nkoze ntya Nyerere yali mmowa yali akozesa ebintu ebyo yali takozesa busungu na lugambo luno lwatuyita yali akozesa amateeka nakwebuuza na meetings n'agenda Arusha yasitama abantu abo ne bagiyita Azimio la Arusha ne bajjamu ekyokukola ne bagamba bagende mu Organization of African Unity nga tebanagikyusa kugifuula African Union baabo Ethiopia bwe baatuuka Nyerere n'aloopa Amini okumuyingirira kuyingira mu nsonga z'eggwanga lye biki kati ya Amini lwakukolesa enkola eno ey'ekijaasijaasi kyova olaba ffe tetuli magye bw'ofuuka jeesi ebyo otandika kukola ebintu ebikyamu buli president ayogera bastard buli ayogera sire buli ayogera stupid ne banyiiga kati ne basinziira mu kawaayiro ak'amawanga amagatte ne bamukonda eminga bwe baamala okumukonda eminga kikaweddemu awo buli gwanga lyonna erikwagala erikuwagira lyaddembe kuwa amagye n'ebirwanyisa kati awo Nyerere bwajja atuuse Dar es Salaam bwe yamala kutuuka Dar es Salaam n'ayita olukiiko mu mateeka muli mabega we mwe aba Fronasa abaana mwe muli byammwe tuli naye muli naye kankulage ekyaleetera kuba naye twali baavu tamwalina sente ng'atuwa n'ebyokulwanyisa tetwalina training waliwo abamu abagenda eri nga simagye n'asooka n'atutwala Bagamoyo Kaboole n'atutrainingirayo ne Samora Machel ne Vladimir Putin ono walasha Nakingweya n'atutwala nze ne mukwano gwange Mukasa n'atutwala mu Logoro Mukumbo waliyo essomero ddungi lisomesa abasomesa ki amagye discipline biki mu kalimi akatono instructors kati awo kikulaga nti yali naffe ate bwe jawunyawo bulungi n'ayagala kwongerayo training n'akwatamu 29
mu Fronasa n'abatwala n'abaweereza Samora Machel ng'amaze kuwagira Samora Machel awambye 75 amaze kukwata eri Mozambique ne babatwala Cabo Delgado ne batraininga abarara twabatwala Mirambo High School mu Mirambo mugiwulira wano Munankanyi King Mirambo ne basoma n'atuwagira kati mbadde ntuuse kuli avudde Ethiopia n'ayita olukiiko amateeka gagamba nti president report agiwa parliament Dodoma n'agiweereza parliament n'abagamba nti ekintu kyayengedde kyateredde kati obuyinza obukuba Amini tubulina ensonga Amini eyo byo naye abifuna bijje na mawulire olinga tannamaliriza byatuuse kyova baffe tutyezo emitimbagano kisiraani n'amugamba nti ensonga ekuba Amini tugiyina obuyinza tubuyina obukuba Amini tubuyina n'okumusobola tumusobola zensonga ezi satu ze yaweereza yagamba nti uwezo kumsambulia Amini tunawo sababu tunayo nia tunayo omuntu netandika Amini n'agamba ebyo byakuzanya ono mwana ono mukazi nja kumuwasa nga bino ebyatuyita n'akkirira bamuleka bulungi tebamulwanyisa n'akurosinga n'agenda Kitengule Kyaka Bukoba ente n'azinyaga abantu n'abatta kati awo olutalo ne luwaaka bulungi olwo nga tulina omusajja waffe ali Geneva mu United Nations ye mukuru wa human rights George W. Kanyihamba namukonda eminga report eyingira wali crime against humanity omurro gwase awo we batuweera sabasaba ubabawera sabasaba enkambwe kadi report evudde mu United Nations awo papa n'asayinga olaba ye advisor wa UN Security Council papa advisor zimara bazi n'ensenda letaano ezo zezikola ku buli kimu ensi etaano zisalawo nti tukubbe Uganda zina veto powers kyokka ne zitwala wani wa papa bw'asomamu n'asayininga owedde bw'agaana owonye mwevuma bwevuma tebakulumba kyaka bye byagana ne Russia n'okulwanagana ne gundi n'Amerika tasayininga kufunye sabasaba because yo Russia tasobola kuziikiriza zirwane njikuwa ensonga omulala n'Abamerika esobola kubabula ensonga eyo genuine Orthodox Church of America genuine Orthodox Church of America yava Russia bagitongoza luvannyuma yaveeno nga Russia genuine Orthodox Church ne beetongola oluvannyuma ate baabo ba Orthodox ab'Amerika n'Abarussia omuntu omu Dr. Majje mukozi wa gavumenti buli kimu kizimbiddwa mu ye Matovu today wali mufuna sabasaba alinyemu kati ne bagamba tulumbe kati gundi n'azimba skiru zimazo zifuna mabafulunasa tuli babi nnyo kati n'azimba battalions eyakwata ogwa Western n'agiweereza Brigadier General Sras Paulo Mayunga eyali depute we ND Nsimani abo ne basalirawo misenyirangi Western ne bagendako n'ekibinja ekimu ekya Fronasa kati eneyawano ne bagiweereza Musuya Musuguri ne bajja ne Masaka eweddewo kati n'azimba ekitongole ekirala kyo kyayingirira mu mazzi ne kisalako jinja response ya Amini ngeri etya response ya Amini ekyali gwe sabasaba wali ogirabyeko
kankubulire tolaba bino bye mwekyanga nti mugenda Sandhurst temanya mwatrainingira China Mossad Israeli kambalabule bageze nnyo balabe nti Sabasaba tedda totisa abantu ate ayajiba wakyaliwo yagenda ntiddamu Sabasaba eyo bweddawo kati so kati Amini ekikombolo eki tutuke wana Amini mu confrontize naye mujjako Amini wano bwe twamujjako nga tusemberera okumujjako Nyerere olaba yali musajja ng'amanyi bino ebyokutabagana ebyokuteesa n'atuwa ekirowoozo nti tutuule tugate ebibinje Nyerere Fronasa yokasi yalegeze Tanzania waliyo ebirala waliyo ebibinje ebirala Save Uganda Movement Fedemu Kikosi Maharumu Musiyaga Discussion Group byaliyo bingi kati n'agamba mugatte muteese n'atuwa ekifo ekifo ekyo kye yatuweera kiri Arusha bw'ova Arusha n'otuuka Moshi twatuula Moshi conference gy'owulira n'ekikosi kyaffe ekya Fronasa okusookera Arusha kubeera ya Arusha bino by'owulira nti President Museveni yali asomesa Arusha biki twalinayo omusajja waffe ava Tororo bamuyita Reverend Father Christopher Okosi Katonda yatupangira embeera eyo Okosi yali tayagala kugenda Tanzania kati bwe yali wano mu seminary wano gaba ne bamwekyangirako bwe bamwekyangirako nanyiiga n'agenda asomere Tanzania yali agenda Rome n'amaze okugoba wano Rome bono nayo yava wano n'agenda wa Archbishop owe Kenya I'm recommending agende Rome owa Archbishop owe Kenya bwe yakola communication ne Rome abe Rome ne bamuchanolinga Arusha gye yasomera gye yatikirwa kati tutegeza mu musangayo already ne tumusangayo nga bazo okumutiikira nga Paris priest ate mu Uganda wafu olaba bw'oba osoma de Kagerawo bagamba ngu Reverend Father Okosi Christopher Okosi hosted Amin with a Bible teyakolesa kiwanzo kyonna ekyamaanyi na Bible because yasooka okutulabirirawo okutulungamya byonna n'abitereeza bikiika sente magezi ki kyova olaba bakola statement eyo kati ne tugatta mu Moss conference Fronasa neyesigalawo birala nabyo ne bisigalako kyokka ne tuzimba ekibinje kye bayita UNLF Uganda National Liberation Front oba Uganda National Liberation Army UNLA kati ne bagaba n'ebifo abasoma abo omululu mungi bagaba n'ebifo ne babigabanira mu kusoma Yusufure n'atudde ekigo yalina degrees musananda chairman UNLF Edward Rugumayo n'atudde ekigo yalina degrees ezo n'afuuka yeebuuzibwako abakubya Amini kumugjawo tebakyalina Amini mumaze mukuba mugenda otuula nga Amini agenda yali Jinja wano Kampala nga asikamu kati abali kati Obote bwe yakiketa n'amanya nti bw'atuuka because Luwuliza Kirunda yali wa UPC n'amulyamu olukwe ye yayita gwe balonda gwe wandiika ye ne Kabwejere Tarsisi muwandiika amabaluwa agayita ffe kijja kuyita kati nanyiiga n'agamba eno bwe nninnya tebajja kumpa kifu ye yawandiika bbaluwa nti nfunye ebintataganya sirubaddemu olukiiko kyokka ndi nammwe mwoyo I'm with you in the spirit oyo teyalulinnyamu ye ng'amaze kukola akazannyo akalipo bwe tukola UNLF yakola ekikosi Maharumu yeyawule because bw'oba togenze mu lukiiko oba olina chances eyawula kyokka bw'ogendamu ne bakuwangula togirina kati Edward Rugumayo n'atwala na consultative council
tetulina kyetukola nga tetumwebuuzizaako. Netujja wano bwe twatuuka wano okulaba ebyabasomanga mu lulu mungi nga kisiraani kiri awo. Mukoma mu mwaka ki? 79 twayingira wano ani afuga obudde komenarumu mu Gwokuna 1979. Ani afuga? Yisifurri yakibbira Mosi eri lwa bitabo diguri 8 yekyamaani ta n'abikyanga n'ayagala kutuvoola ne tumugjawo. Naye eyo yali ku kyokka tebagyogerako. Naye yali ku was hosted out. Kati bwe mumugjawo ani addawo? Binayisa yali yekwese Kenya. Ne mumuyitayo n'akakoosi ke ka UFM. Tumuleeta wano ne tumuteekawo. Naye ne yeekyanga nti entebe ewooma ng'ayagala kubikyankalanya ne tumugjawo. Kati bwe tumugjawo ne bitulema ne tufoominga military council. Muwanga n'agikulira? Muwanga n'afuuka chairman, President Museveni n'afuuka vice chairperson. N'abalala. Ne muteeka akalulu k'ekinaana? Kati akalulu k'ekinaana ne kategekebwa ebyo ebya mutabani wange byayogera. Agenda abirya ne tebyakola. Ye Muwanga yali amanyi military ejja kusobola ne bakanyakula. Yendako waliwo wano. If Victor Muhindo had not been murdered, the Uganda Patriotic Movement UPM party led by Yoweri Museveni, just like the Conservative Party CP of Joash Mayanja Nkanji, would not have won a single constituency in December 10th, 1980 general elections. Kati eri mubadde nga Fronasa ekibiina kino mukifoominga muti ya Uganda Patriotic Movement. Kanjikuwe kati mu mateeka era ku mitimbagano gyammwe nkyogera lwatu wano kyogera lunwe abakwata bano Moses Kigongo Amama Mbabazi ne Ruhakana Rugunda bakola ensobi batya ekibiina bwe kiwamba nekikola omugendo tekifuuka political party kisigala liberation organization. Kati bwe twatuuka wano eteeka ne litukwata Fronasa ewambi teyina kufuuka political party nobote naye nekimukwata kikosi maharumu ewambi tefuuka party n'abalala kwe kufoominga political party gye bayita Uganda Patriotic Movement. Ngabula emyezi 6 mugende mu kalulu. Kati awo oyo ye byawandiise bituufu mbijje mu monitor bituufu because oyo Muhindo gw'osomye Victor Muhindo yali wa DP nga DP yetwalayo ekasese era tebamutayeka waliwo omusajja mulala bamuyita Bwambaale Henry Bwambaale doctor because kye bakwatira Bwambaale Muhindo okumukwata basanga ayina emmotoka ya Kenya Nankanyi Muhindo yali doctor nga akola eyo zi Kenya naki ati kye Bwambaale Henry Bwambaale yali doctor kati Muhindo bwe bagenda okumukwata ne basanga ayina emmotoka ya Bwambaale ne bakola suspicion tebategeeragana ne babanywa bonna kati bo nga amagezi gabalimbye nga bamanyi nti bwe banatta oyo bajja kuwagira owaabwe owa UPC. It was a protestive vote. Yes. Kati bano ne banyiiga ne bakawa Crespas Kiyonga yali tamanyikiddwawo. Kati ekyaleetera Crespas Kiyonga obutalayira yandirayide neera n'asigalamu. Kati Bwenje ono weno oweruhinda ye yatabula kati Bwenje akaduulu kene Mahanji owa UPC ne bakanyaga yali agenda kuwangula because Bwenje yali wa DP kati ne bakamunyagako lwampaka ate Bwenje twali naye ye yali mu kitongole kino kya Fedem yali mulwanyi twajja naye ye ne Karuhanga Chapa twajja nabo barwanyi kati oyo Bwenje nga yakweka ka grenade ke
kati n'agamba Muhanji munzibye tojja kulayira yamutegeera Masaka bagurunedi n'afa kati ne bamanya buli opposition yenna kolinye wano osula luzira ekibiina kimaze owandiisibwa mugenda mu kaluka ekinaana kampeyini zaali zitya kubanga nze mu bye nasomako bindaga nti UPC yali y'amaanyi e Bukedde nga DP y'amaanyi mu Buganda UPM yali y'amaanyi wa kampeyini zaali zitya ati oba oyagala kumanya kampeyini ndeetera Israel Mayengo ate munenya nnyo ate otya bwe mba mulaba ku mutimbagano gwammwe wano ayogera ludikya byayogera tebikyakwatagana bitta kankuwe ekyamutuukako lwakimunyiigira baamutega roadblock 20 ne bateeka kweteeka nti buli omu weesimba gye wazaaliwa yali agenda kwesimba Masaka ne bamuyeekera buli roadblock bwe bamukwata yatuukawo esaawa nga ziyise ekyamuyamba returning office owe Masaka naye yeewaayo nti kamunominating bwe banzita yamunominatinga kurasitawo kyokka bwe mbanda ba Israel Mayengo poliisi ekyapye ba Bobi Wine nti oludica ate ye bamukwata na muzi road block bamukwata ne bamucujjanya ne bimulema era naye yali wakuwangula bakamunyakulako kitegeeza kampeyini zaali za mbeera bwetyo embi panda gaali biki abantu gabatemulamisa nato Obote yayina special force na NASA gye bakyusa iso bakyusa erinnya bunye kyova olaba na iso nayo olaba nayo nkambwe basekono kwe kudduka kwekuwetabayire electoral commission wanga nakalangirira wali okazanyirako so tuva mu kalulu ebbaluwa mugende mugituleetere kweri wali kwa Kaivu mugende mugireete Obote yawandiikira muwange ebbaluwa ntowaayo wategedde nti akalulu kano kajja kutulema kyokola mutondewo zi polling stations ezinaatutaasa ate Nankanyi constituency eyaffe etuwagira mugitematememu bakolesa ekigambo ky'oluzungu nti gerrymandering ate akyasinze kukola gerrymandering kyova olaba natamwa MP buli gwe bayita MP palamenti yekyasinze kukola gerrymandering kayino tafiire bamukyapa bulungi nnyo palamenti yebitonda bwebyo kiyitira mu palamenti kati zino zebongeramu tezayitiddeawo nti twongeddemu site twongeddemu town council twongeddemu beki yo kati palamenti etondawo ekuba erireeta n'ekidduka Matovu tuva mu kaluka ekinaana electoral commission neerangirira kawedde UPM efunye omubaka omu n'obululu 17,000 DP efunye abaka ndowooza baali bawerako baali bawera era ndowooza yali ewangudde mu mazima UPC Conservative Party n'ebibiina ebirala byalimu basekono bagenze bamayengo badduse bawese public opinion yali eraga DP ewangudde kiye ekitwala UPM mu nsiko ate nga si yali ewangudde akalulu because singa twagenda ku public opinion DP yali enugenda mu nsiko abantu baali bagamba ki mu kalulu kati leka nkulage government bweba yabaragajavu kankiddemu ogwo government bweba yabaragajavu bwe baba banoonya Matovu n'omukazi we bamutwala mukazi yekka n'emikwano gye kati bwe baalaba ffenna tuli ba opposition ne basalawo kati Museveni ono yakkirira watono bamuyoola kirekawo bayola Museveni bayola Gen.Salim Museveni ng'ali luddawo Museveni nga bamulimbye olabayo gavumenti esobola kuba ekwetaaga nekulaga nti ekwagala bo bamulaga nti bamwagala ne bamuweereza obwa minisita bwa defense kati ng'ava kireka eyo barakisi ya leero ng'akomawo nga bamuyoola kati bwe yawona awo
n'agamba owaayi okulinda kati bwe bamuyolawo n'awona ne bamukuba lusafu ne bamufuula minisita wa regional cooperation defense ne bamugjamu ne bamanya nti engeri gyategedde engeri gyalina defense ate ayinayo abayeekera bano Fronasa guy asobola kutuyoola mujje eyeeyo kitegeeza akalulu wekaggwa twatambula mukko twatambula mukko ne tulyalyako twatambula mukko kyokka awo ne batwefuula ne bagamba muyoola abo mubakwati nze kugenda kuva mu Republic House kati abaluwa yampa ebbaluwa nti mbivuddemu nti nze ekyali kinnuma n'amagye sigaagala kulwanyisa Amini nemugjawo kati luwedde nzizeeyo mu civilian life igwe kati abaluwa yali chief political commissar wa UNLF yampa ebbaluwa nempeta ngaabivuddemu okiraba kati awo abasajja ne batutaayiza kyova olaba public opinion yo lwa butamanya ebyomunda eraga nti DP yandigenzebwa nsiko ate bwenje engeri gye yali mulwanyi waffe akubye owa UPC gurunedi fena bamanyi tuliki mwina gurunedi kyova olaba General Saleh bakimanya nti ajja kuyingira nsiko ne bakola plot bino ebyokujweteka emisango eno gavumenti bwebikola nyiga nnyo era sibyetaaga gavumenti eno ebikole because yarwanyisa byabatuukako Salim Saleh yali muroto mu barracks kati ne bamwalejingako omusango nti yabba sweta kizino zetwambala ezaffe mukomera bamukuumira eyo tadda mu nsiko singa si Katumba Wamala twali tugenda kumaliriza wano ng'ali munda Katumba Wamala yayamba Saleh yagendayo ng'akola mu transport ey'amagye ne bamweyimirira ne bamugjayo ne bakonvisinga magistrate bamaze kumusengula kumujja mu barracks bamuhandinze over civilian bapanga civilian gwatalabangako omuntu n'amuwako obujuzi nti ono yabba esweta nga sweta yekutwaza mukomera omwamagye officer Salim Saleh yali lieutenant officer commission ndikubba esweta baabagala bakwembalasinge bakoleki ogwewo sebo mu prison bogenda mu prison y'emoro Salim Saleh ayina yenamba ey'obusibe naye nga ki sweta bagiyiya kyova olaba bwendaba nga Kayimba otafiira ono minisita internal affairs poliisi ekujjanyiza n'asirika njagala njabika enfenveewo ye kyamugjayo kyeki ekyamugja Luhinda si byebyo bamuwayiza naye bamuteekako emisango kati emisango egyo bagiteekako singa bamufuna mba ndi mututte luzira wano yekweka naddukira ensiko Matovu kati tutuse mu nsiko essaawa zino wetwogerera tuli mu nsiko kati awo ensiko yo tekuganya nti ba training abantu manya bayite bajje kati yo gavumenti bweba nsirungwagwa ekuyamba kulwikolotinga kati omukulu eyayamba amagye gajjula ensiko mukuroboti singa teyabateekako gw'ekyuma bandiganye ani agenda mu ebyokufa tewali nayadde n'abangi Museveni baali bamumanye eno bulemeezi eno Luweero Saidi ffe tugiyita bulemeezi yonaawa bw'oleeta Luweero ojja kubatematemamu manya nakaseke manya nakasongola manya ki Luweero ye bulemeezi yebatwala bonna kati n'afuna abasajja abagwagwa nga Sebirumbi yakola ekintu ekitatabikangana mu nsi muno kati kutwala abantu bate Rutamaguzi jjajja wa Rutamaguzi ono omubaka simanyi oba baluganda nze manyi Rutamaguzi oli ono simumanyi kati Rutamaguzi ekinene kye yali akola eyo munakaseke yali maama fiina awedde emirimu yali musawo muganda kyokka kasi ebirumbi kirabika balinamu emberanyi
ne kabagatta bonna abasajja nga 8 mwenda ne kabawayiza nti bano basuza Museveni be bayina n'emundu ne babatta. Kati awo abeemerera ano abaali baganye okwegatta bayingira nga teri abayise teri abawandiikidde teri abawa kaadi teri abawa ekitegeeza n'ebbaluwa teri yagibawa nti mujje muyingire. Ekireetera bano abantu babulijjo okwegatta ku balwanya bagenze mu sikomu gy'ekinaana baafuna obusungu bungi ku byabakolwaho. Okay. Bwe bakuteebereza wulira bwe bakwata tutamaguzi nga Museveni talina mu Uganda ng'ageze Sudani yali awese bo bakugamba nti asuze wano gw'omuterese muleete okiraba. So ebyo eryo kandiyite essomero essomero kambawe obubaka essomero eryatutuukako essomo temuliyerabira. Omuntu bw'awaayiza omuntu nga tewali bwino mu kite bamusoke mukola okunoonyereza okunoonyereza ebyo ojja kutomera bali balina mpalana zaabwe nabo bakutomeze. Olaba abantu balina omuze wano. Nze nagenda ekyamugoora nimbalala najjayo omusajja nga chairperson LCC amulanga mukazi we chairperson LCC yegomba omukazi wakasajja kanaku kali awo n'alaba alina katekako emisango twala nti kayeekero akateeke mukomera yafuna omukazi nali ngenze tuva mu nsiko yatuve mu nsiko yakateekako g'obwekera ne bakacyaginga treason moments ezaali mu nsiko ndoza ziweddeyo ati mu nsiko awo olutalo njagala kululungamya n'okutereeza ekyamuhoozi terwali lw'abasirikale bokka lwali lw'abantu civilians. Kyova olaba baluyita popular resistance struggle. Abantu be bajeema bw'ogenda mu luzungu olugundiivu bagiyita civil disobedience. So ono naye bw'anaabatiisatiisa na x ezo ekirungi bagiyita x baba bagisazizaamu dda naye ajja kubalaba bwe banacyankalana ate be balina mandate na constitution yaabwe power belongs to the people. Kati netukomawo wano 86 kati jojo wano bwe tubadde ku mitimbagano gyammwe gino omwana n'ayogera nti stand talokoka. Kati bwe tugende mu bibiina tuvuganye bibiina gwali mugendo okusooka bibiina bijja bbiri transition eyo teeka bw'omala kukwata oli omugendo kati omugendo bwe gugwa ne mugenda mu nkola yaki y'okuvuganya. Kati okuvuganya nabo abavuganya kati empisa zaabwe nazo zadda si zaakaakati ez'abaasoma. Kati bw'oba oyingira wali nti removing a dictator kati naawe ofaanana nabali kati baali abedda bano group DP manya biki biki UPM nga teriimu. Kati bo baali bagenda bakwata ekisolo ensolo kabagikola bulungi nga bakwata obote alinga ensolo eno ne bakuba amajja amavundu. Kati amajja amavundu bano bagakubira mu mitimbagano bagakubira mu biki ate beerimbika mu bye bataliimu ngaki bwe bamaze okukola sanction envumbo. Kati Bobi Wine neyewaana nti yagireese si yazireeta ani yazireeta mu lipooti ezigenda eri akolangaani. Kati ayagala kutulimba nti wa CIA yakolera bali ripooti Matovu njala tumalirize kati ebyo aleke kubyetabikamu asigale munuupu ze azitambuze alage gy'alaga mu State House nabano NRM baleke kwetabula mu ebyo because omuntu bw'akuwa omulimu ne bakutikira ne bakulayiza
ne bakugamba amateeka agakulungamya ge gano gwe n'ogabuuka nze n'Amerika ebyo byekola nti tebakyala eri ebyo bitudde Amongo yatusekerera lwaitonale nti nze okukyala eri tewali bwe mbabbira wano ne mbabbira mu parliament ne mbabbira Bukedeya mbamaze kati nze kyenjagala sanctions zigende n'emisango kooti yebeeyimirira baleme kusanctioninga tokyala wano nabo bakusanctioninga mu America olina odiringa n'amateeka ga America kitegeeza ofuna balooya Abamerica abeeyo n'odiringa nabo international nze njagala ggulu gwe basanctioninga akwatibwe avunaanibwe eteeka limwejereze kuva eri tweyanza nnyo kyokka bireke kubeera bino sanction ngati nga bano abajjuziza ssente bikutiya biri mu nyumba omukubye sanction emukole teina kajuisa akanywako emitwalo 3 sente aziina ne sanction ya America ya kichukuli in fact atumya n'ebintu ne bijja na importing bulungi nnyo kubanga America yateekako envumbo ku yali president wa Libya Gaddafi Gaddafi kye yakola yaleta bamawulire n'abagamba nti nze mundaba kajuisi kakano nkanywa mmere ebbeeyi njirya nsula bulungi babonyabonya mu abantu ba bulijjo mulina okwerwanako tukomye wano leero Matovu tukomye wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume